Tubazza Katonda taamwe tutandise bulungi. Abayizi baffe basobodde, abasinga obungi basobodde okukomawo bwe bali mu ssomero. Tufunyeeko abazadde abazakiridde nnyo nsonga y'Ebola gye boogerako ejja, ate era ne mpox naye omwetegekedde. Tusuubidde nti mu wiiki eno gavumenti ng'emaze okutuukiriza omutemwa gwayo ogw'ensimbi eziweebwa amasomero agali mu use, ate n'ebirala byetwetaaga okwongereza ku sanitayiza naye tujja mufuna nga bwe kigwanidde. N'olw'ensonga eyo tetweraliikiridde nnyo newankubadde ng'obulwadde babwogerako nga bugenda mu maaso mu ggwanga, naye tusuubira nti okweteekateeka kwaffe n'obukiiko bwonna obuliwo okulwanyisa endwadde ezo bujja kukola kyonna ekisoboka nga tuyambiddwako gavumenti okusobola okuziyiza obulwadde obwa mpox awamu n'Ebola, ate bwe tuwulidde nga naye ataamye mu ggwanga lyaffe Uganda. Kyekyo ssebo bawandiise ne basuubiza abaana balye bulungi emmere basobole okuyita obulungi, essaawa yonna bajja kusobola okusasulira abaana baabwe ekyemisana basobole okuyita obulungi. Yamala mutwaliko naye n'atugamba atabenga kukwata ekiweebuzi naye aleka obuyito bizzeemu nga byabyako bulankanyayo. Ebifaananyi batandika okuwa abaana obufaananyi. Nalyange Nantutu Jennifer, head teacher Walugazi East Primary School. Kati ngaffe essomero kisobose tutaddewo assembly twogera ku bintu ebyo bya Ebola ne mpox. Tubagamba nti nga bwe tweteekateeka ne tuyitawo mu COVID-19, abaana tubagambye babeere nga tebabeera wamu nnyo, babeere nga beegendereza ku nsonga eyo. Tubaganye okubeera ku taps eziri awo kubanga babeerako congested. Tukuze nani jerrycans per class to do this congestion on only 3 taps abaana nga babe bangi. Kati buli kibiina tubawadde jerrycan yaabwe okumaintaininga jerrycan ati babeere nga bafuna water for washing and ne sanitizer. In fact, as you look here also, you have mine. So at least buli kibiina kibeko ne big one nze ndi office ndina katono naye nga abaana mu bibiina. Tiya twakonkulude nga mu December nga tulina abaana 225. Ne today tufunyeko a third 450. Yeah, a third only. Tusuubira nti by the end of this week tugenda kubanga tuli 1000. Kubanga abaana bajja mpola mpola. Ekyono Kawire Mubiro tulina essomero lyaffe balita Godizenjo Primary School. Twebaza abazadde okusooka abatuwadde abateesemu obwesige ne tubanga batugiza abaana era ne twebaza n'abaana bennyini abakomyewo ku ssomero lyaffe. Tutandise olunaku lwa leero naye nga turn-up nene. Tulina ekitusomoza ennaku zino tulina obulwadde bwa mpox.
tulina abaana abava ebweru ate tulina n'abaana ab'ekisulo so nsuubira ffe abaana ab'ekisulo twabaspacingze bulungi ebitanda birungi ate era twabiwadde ebbanga naye era tusaba n'abasawo okuva mu ministry ya health oba okuva ku municipal erugazi bayiteyo enkiiko ez'abasomesa oba ba head teachers bongere okusomesa aba head teachers ne ba head teachers bajje basomesa abasomesa n'abasomesa ate basomesa ba metron abalabirira abaana abo tubenga twewala obulwadde bw'okugwa. Nze mbaka parliament w'abantu ba Lugazi municipality mu Buikwe district. Twagala okuyozaayoza abaana baffe naddala ab'ekibiina ekyomusanvu abakoze ebibuuzo naddala abo abakola eddala obulungi abataakoze bulungi naye nga bayise tujja kusaba abazadde era banaffe batwale basome era tujja kusaba abazadde naddala amasomero aga gavumenti baleme kuleega abaana baffe ssente kubanga gavumenti yagamba teri kusasula naye banga eriyo entegeeragana ebeerewo ekira amasomero gaffe aga private mukwate bulungi abazadde baffe abaana bakomyewo naye bisasomooza bingi mu bintu by'ensimbi tufunye okwemulugunya eri amasomero agatanaba kweteekateeka bulungi agamu newankubadde nga agamu geteeseteese obulwadde bwa mpox mumanyi weebuli n'ebirwadde birala bingi covid batugamba akyaliyo okwongera okuba abeeteefuteefu okuba abayonjo okwewala embeera eyo. Erinnya Lutajani Kemisi meya wa Lugazi Central Division saawa zino era twakava okulambula amasomero ge tulina mu Lugazi Central Division naye kyenyamiza nti ennamba y'abaana abasomi tono nnyo naye ne tukuubira abazadde omulanga bannaaye abaana mubatwale mu masomero mubazzeeyo ku ssomero ate ne tukubiriza n'abasomesa oba abadirector oba headmaster b'amasomero tubane mukkiriza abaana bajje basome nga n'abazadde baleeta akasente nekubiriza n'amasomero okubanga alabye era tubanyonyodde tulina saawa zino ekirwadde ky'Ebola yessaawa tubeere nga tuli seeti mbayiseemu era nembagamba ate era nenkubiriza n'abatulaba essaawa zino bannange amasomero agasinga naye mwetegeke mukole all measures eza Ebola kuba kirwadde kitta tulina okukyeŋŋanga nga bukyali. Ekiri mu ggwanga buli muntu yenna akimanyi mulimu obulwadde bwa mpox obutawaanya obwava omusaiza eyo ya Congo butawaanya abantu mu kaseera kano ffe tukwetegekera kuba enteekeka yaffe ya buli lunaku yonna tulina okumanya nga wano ku ssomero lyaffe obuyonjo bwe tutwala ng'ekikulu ennungi buli pointi yonna ey'essomero tugisaamu okuva woyingira geeti okuva wogenda ku woofiisi n'ogenda ku toyileti n'ogenda ku ffumbiro n'ogenda ku kizimbe kyonna kijjukolezi kuba ffe tumanyi obulwadde obwo solution yaabwo kubanga tuli bayonjo era yonna enteekateeka yaffe yonna etutambula mu mbeera yonna okulaba nga tuwanyisa obulwadde obwo tuba buyonjo solution yaayo eba buyonjo era nkubiriza bannannyini masomero gonna ab'egitikya abadirekitazi b'amasomero ekintu buyonjo bakiye kuliyo bityo waba kulwanyisa obulwadde kanyafe y'abaana twabaliko mu kyalo bagamba nga bwe twattanga ku masomero twasanganga gazise nga bagamba okuzza abaana ku ssomero bagenda kutandika kulima kukola ki naye kakati nga amasomero genda kuzina gali muno mu kibuga ngazza musajjiro ya sukulu olaba weewazise ffe tukozesa abakozi okusaawa okulima wonna wali kiringi ekitegeeza ffe tutandikirawo ekyokubiri wiiki esooka eyaffe abaana bwe bakolera ebibuuzo ekiyita beginning ogutaamu ekizamu tegeeza omuzadde abatazizaawo omwakwana mukadde ate ebibigeza abaabimeesinga kakati eyo mentality eveewo abaana balina okutandikirawo okusoma bafune kye bateeka okwetaaga. Sheikh Salim Toibu Mutambala ng'omu ku babeedde mu nnyo ku ssomero lino njagala okutwala omukisa guno okusooka okwebaza abazadde baffe abalungi abazza Musa Junior School abatubeereddewo emyaka gino esatu gyetwakamalako nebala tubeererawo ate era ne tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo abatukoze sapooti yonna okulaba nti no tufuza mu tefuuka ey'enjawulo mu ggwanga lino tubeera nga naffe twogerwako nga essomero erisinga okukola obulungi tufa nga twali twakatandika okutuuza omwaka oguwedde 7 ya buli yasooka ne tubeera nga twakola bulungi nnyo naye nga newankubadde nga byonna tubituuseeko tulina okusomoozebwa kwetutuukako ng'abatandisi b'amasomero nti mulimu abazadde abajja nga balina ebizibu eby'enjawulo ate ng'essomero lino tulaga ntwaga tuufuule nga gali mu first grade oba 1 grade school
tusanze nti n'abazadde abamu oluusi bakyusakyusa abaana tebafuna kusoma kulungi olw'okusenguka kw'abazadde olw'emirimu egijja nga gikyukakyuka tubeera nga naye n'osasula school fees nejja nga ekyuka naye twebaza abazadde baffe tubadde tukyatambudde bulungi tubakutte bulungi kulaba nti nno basobodde okuba nga bakyatongera abaana twebaza Katonda nti okusinziira bwe twali luli ku baana be twalina omwaka oguwedde twakatandika olwaleero naye olaba nti at least 75% ku baana be twali nabo tumaze okuripootinga ate nga n'abapya bangi baripootinga ate nga n'abalala bakyaripootinga ensonga egimu ku bye twebaza Katonda tusobodde okutambula okutuuka wano tusaba okubeera nti nno twongeramu amaanyi n'okulaba nga tubeera agamu ku masomero agasinga obukola obulungi